tukubye kyanjawulo kwekyo ekyenda kye twakubyeko songa wandirowoozezza nti kati ku mupiira ng'ogwa Botswana okuzannya Misiri okuzannya Algeria tulina buwezi kunyiriza mu maliriza kyokka bwe tusamba kyekimu nga kye twazanya ku Botswana kitwetaagisa just finishing yokka kuginyirizaamu awo ne Algeria eba ewedde kubanga abavubuka bapakasizza bulungi ono omulenzi Jordan Obita mu Central Defence Nerios Caprodos nabo balabise bulungi eno ye Mulangira Azizi Kayondo yakuwa 100% kyonna kyalina akikuwa teyerekera twalabye defensive midfield ya Kenneth Semakula ne captain Khalid Aucho balabise bulungi nnyo Khalid Aucho n'akavalinga ne ground ngazi okusinga ya bulijjo ebiseera ebisinga abadde nga asamba okwejjako nti kasita mumpadde kasita nange nguwadde weewange n'akivaamu naye wano yabadde waagaba ng'agattako twamusanzeeko ng'agenzeko ebina cross n'agenda eri namba 7 eri ng'agenza okuwaayo backup ne tumulaba nga agezaako okuhigh pressinga mu mugongo okupressinga opponent ng'agezaako okuzima ng'ava mu baaka kimanyika akati awo Judy Semugabi yasookayo naye waliwo emirundi gyetwalabyeko nga Khalid Aucho gw'osuubira okubeera eno ku center line nga y'omu kuba pressinga mu mugongo gwa Judy Semugabi ng'asooseyo okupressinga opponent kale kegamba abavubuka maachi baagibaddemu baajagadde era bagyegazanyirizaamu ekyagaanyi ze goal okubi okusukka kweyo gye twalabyeko Maato ndowooza y'omu ku basambi ba Cranes abasinze okuimprovinga mu mipiira egisembyeyo yeeyongeddeko nnyo yeeyongedde okwegazaanya yeeyongedde okukola nga yekkiririzaamu tebikyalimu kutya tebikyalimu kukikankaniramu kale naye yalabise bulungi omulenzi oyo okujjako Alan Okello yalabiseeko mu kuba emipiira awo egyasoose mu ddakiika ezaasoose n'akubakubayo ku shots awo naki naye si Alan Okello oli gwe tumanyi tetugaana ye taviira yaawo yakoze assist yavudde mu goolo gye twateebye naye olinako ebintu by'omanyi mu Alan Okello byoba oyagala okulaba buli match kati kasooka ng'ava mu mpaka eza CHAN n'emipiira ebiri gyazanye mu ttiimu ya Vipers mu mpaka eza CAF Champions League olaba nga asobola okubaako kyayongerako okusinziira ku ebyo byatulazeeko sofa kale no ne match eno oyinza ogiteeka awo oba akyalimu ekikoowukoowo ekya CHAN oba kisimanyi naye nga Alan Okello wadde si talabika bubi nnyo naye okakasa nti nno asobola okukola ekisukka ku ekyo kyeyalaga ku mipiira gya Vipers gyombi ne ku guno omupiira gwe twalabye olunaku lwajjo nga tuzanya eggwanga erya Botswana. Stephen Mukwara tannaba kuteeba ggoolo naye wakretiye competitiveness n'ebintu byasalawo ng'alina omupiira biraba byonna bye bijaawo naye ggoolo ekyagaanye okujja simanyi wa weebulidde naye ng'olowooza nti no tujja kgenda mu geemu ya Algeria wadde bw'oba ng'otunuulidde structure ya qualify eno kiba kirungi nnyo nayo n'ogiteeka mu nkubaganya y'ebirowoozo kuba bwe tutunuulira obutunuulizi obubonero obusatu bwe tukuŋŋaanyizza mu kaseera nga empaka zigenda kukomekerezebwa lwakubiri olwa sabbiiti ejja muli olowooza nti nno tuba tetuwewadde mukisa kukubaganya birowoozo ku nsonga eziwerako naye nga mu kibinja kino nga bwe njogeddeko Algeria yayiseemu yeegasse ku Tunisia ne Morocco n'eggwanga erya Misiri ge mawanga agayiseemu kaakati ekiddako ebifo ebina bwe bibanga byagenze wakati wa leero n'olwokubiri tujja kuba tutegedde abeegasseeko 5 kubanga ebibinja biri 9 abakulembedde ebibinja bonna 9 bayitamu butereevu naye ku abo ttiimu 4 zo zamaze dde okutwala ekyazo. Cape Verde nabadde njagaliza naye eyitemu mangu naye bagenze Libya balwanye nno masajja Libya yabadde balemeddeko ne bagenda ne bajjayo amaliri ga golo 3-3 naye bagenda waka bagenda kukyaza Eswatini muli olowooza nti Eswatini bajja giwuuta buva kakati awo ne Cameroon bwe bali nayo mu kibinja Cameroon ejja kuba ekyaza Angola naye kyebayina nti tewaliwo asobola kuba wanolayo ku top of the table naddala bw'anaabeera nga ye Cameroon kubanga bajja kutunuulira head to head. Cape Verde bagwa amaliri aga 0-0 ne Cameroon ku bugenyi wali mu Yaounde ate ne badda awaka ne bakuba Cameroon goal emu ku bwereere kiba kitegeeza ku head to head era Cape Verde ebeeyitamu. Cape Verde ejja kuba egenda mu World Cup yaayo omulundi gwayo gunaaba gusoose mu byafaayo
eggwanga neryo lirina abantu 53,000 ndowooza kyalo nga bwolaba oba namasuba naye nowulira akawanga bwe katyo nga kayiseemu naye byonna bigenda na kwetegeka oba buteetegeka kati muba temwetegese kimala ku mpaka ezatandika mwezi gwa Novemba 2023 muli olowooza nti nno entegeka zaffe zandibadde zatandika na 2022 oba 2021 ne tuveeyo nga tuzimba kuba ntera nnyo okwogera ku bintu ebyokuzimba players project tuzimbe abazanyi naye ate tuzimbe n'enzanya nayo ezimbibwa buzimbibwa n'omanya nti nno abasambi gundi ne gundi wayinza okubeerayo omusambi nga sita nnyo naye nga ensamba gye twagala okusambamu ng'emuboola oyo aba asobola okulekebwa ebbali naye obuzibu project ey'abazanyi nayo ebadde tegguka bulungi ate n'enzanya ebadde ejjanga ekyukakyuka nekirabika nti nno kati tuli wano mu kwejjusa oyinza n'okumagamaga mu mbeera eno gye tulimu tukavaawa tusobole okulemererwa awatono okugenda mu World Cup nga tukulembedde ekibinja kubanga ne Algeria yennyini ekulembedde yamala tukubira mupiira wano awaka oba ne mindset yaffe ng'eyabannayuganda twateekawo obutekkiririzaamu nti nno tusobola okukiika mu World Cup kubanga Algeria eno yatukubira awaka naye n'okugiteeba ffe twasooka n'ogiteeba omulenzi oyo Travis Mutyaba yabakuba ggoolo mu ddakiika ya 10 nga yabookezza dda ne bajja ne batukuba mu 46 ne batukuba ne mu 58 teebereza nga tuli waka naye ne tubeera awo ne twekululira awo okakkana maachi neggwa nga batukubye omupiira nolwekyo oba mindset yaffe nga bannayuganda kuba kakati awo bw'ojjako ogwo omupiira gwolowooza nti nno awaka singa twasalawo nti kattiro ng'era bulijjo bwe tukimanyi wadde Algeria tusinga byonna naye tugisinga awaka teyinza kutusinga kumanya waffe omupiira omulala gwe gwa Gini yatukuba ggoolo 2-1 Agibu Kamara yatuteeba ggoolo mu ddakiika ey'e10 Fadi Bayo n'abaddiza gundi n'abaddiza equalizer mu ddakiika eya 3 omupiira guba kumpi gwawedde na ddakiika ya 95 Seydou Basise n'atuteeba ggoolo awo olaba nawo mwalimuko obulagajjavu si nti nno Gini y'amaanyi nnyo nti Uganda nafu nedda naye bw'obanga oli ebbanja lyakuwadde mu ddakiika 10 olimuddiza mu ddakiika 3 omupiira bwe guyingira ddakiika ekyenda eyo maaki erina okuba nga ewedde bwe muba nga mwetegeka nga mulina ebigendererwa ebinene n'olwekyo kati bw'otunuulira Algeria omupiira gwe yatukuba awaka nga ffe twagisooka n'okugiteeba ne watabeerawo nkyukakyuka mu nsamba ey'okunyweza liidi yaffe then ne tugenda ku bugenyi kubanga awaka twekakasa nnyo awaka okusinga ku bugenyi naye ate awaka omusajja najja n'atugattirawo n'atwawula n'otwawula ate bwe twagenda ku bugenyi gy'olowooza nti nno gye tutya ennyo eyo nayo bwe baatuteeba ggoolo twabakuba equalizer nga bukyali batunyula batya mu ddakiika y'95 kati awo omulimu gw'omutendesi we gutandikira era mu maaki ezo 2 tuba kufunamu oba draw 2 oba emu wini katugambe ng'eno yaffe eyali awaka ate nga ffe twasooka n'okuteeba opponent award adjustment mu bukodyo we erina okujjira ne mu nkola y'emirimu abazanyi ne beesitula mu ngeri y'enjawulo omusajja leero tumuyina awo wokkawoka tulinawo points 4 kati kwezo points 4 sizeeza ate Algeria zetusinzizza emale eyitemu egende mu World Cup ng'etututeka ekifo n'olwekyo obuteetegekerawo mu ngeri y'okwekkiririzaamu ng'empaka zigenda kutandika ne tuyiya playing project eyo nejja yetulagira abasambi bwe tulina okuteekamu kati ensonga eyo ndowooza kyava ku mindset yaffe yensonga lwaki tetwatandika mangu ekyokubiri tiimu ebadde ekyuka nnyo
kati ku match eno gye twalabiseemu obulungi nga tutigomya Botswana webuuza Denis Onyango bw'aba yali wakudda lwaki yakomyewo webula mipiira ebiri singa yatandikirawo waliwo goolo ezimu ze baatukubanga tezinywa ku Onyango zino nga kati Mozambique bwe yajja netwetusyogolerako simanyi netukuba goolo 3 gwe Mozambique ozikuba otya Onyango kati awabaddewo embeera eyo eya squad ogenda nga zikyuka azifu ntino tetwetegekerawo mu ntandikwa luli kakati ensonga zino eza Cranes bwe tugoba obugobi obubonero n'okusomooza kwe tubadde tulina n'okwebuuza ebibuuzo nga byemu byebuuzizza wano abavubuka lwaki bazze nga bakyukakyuka nnyo oluusi oyinza okugamba nti n'abazannyi bennyini omutindo gwabwe gubadde guyuugayuuga naye ebyo byonna bigenda mu nteekateeka eri omuzannyi nga professional n'eri abalina okubayita abazannyi bano kuyingira enkambi bakakati mu kutandika ne Fadibayo yasookera ddala okututeebera ggoolo naye oyinza okulowooza wakayitawo emyaka nga 10 ne kati Fadibayo ne mu setup ya Cranes taliimu bano ba Nicholas Mwere ba Elvis Bomono ba Halid Lwaliwa ba Isaac Muleme ba Ismail Watenga ba Timothy Awani ba Gundi Umaru Lutalo ba Bevis Mugabi abo bonna ba Calvin Kabuye bonna bazze babeeramu naye nga bagira ne bakyuka olw'ensonga ez'enjawulo kati awo wonna wongera okutuweereza ekifaananyi nti nno oba oli World Cup qualifier eneddako 2030 mweno tulina okubaako notice zetuwandiise kuba kakati goalkeeper ow'erinnya nga Denis Onyango ate lwaki atandika nga campaign weetuuse ng'eringa eremeredde n'alyoka ajja siringa amunenya naye ngezaako okugyayo ekifaananyi nti gano amawanga naddala gano golaba agayiseemu edda bo kasita bafulumya fixture batandikirawo okubala mupiira ku mupiira baba bamanyi nti no ne match de 7 weneetuukira bajja kwetaaga ennyonyi empangise bo babitandikirawo kasita fixture efuluma naye fe kakirabikanga abeetegekera buli match eddako tugyetegekera bupya songa na zino international break eziteekebwawo egimu ku miganyulo gyazo gyandibadde gyakugezesa bazannyi na kugezesa nsamba era nga tumaze n'okulaba ekibinja mwe tuli emipiira egy'okwegezaamu twandibadde twegezaamu mu ttiimu ezo ezirabika nti nno ze zisamba omupiira ng'ogwaba opponent abo be tuba tulina mu kibinja olwo omutendesi aba alina nebbeetu erikyusa abazannyi aga nti ye mu kibinja tulinamu Algeria bwe tuzannyamu Kofurendirawo ne Morocco esobola otukuba naye waakiri tuba tutegedde nti gundi yasobola okwatirira wano ne gundi akwatirira wali Mozambique esamba bwetyo nti ye tusambemu ani awo tuzanyemuko oba Zambia bebafaanaganyamuko ku mupiira ti ate omulala ani awo nti Gini omupiira gwabwe gwa West Africans abo nti ye gwagala okufaanaganamu gwa Ghana tuzanyemu Friendly ne Ghana oba Senegal kati awo tuba tugenda okuyungula abazannyi tulina kusinziira okwo n'enteekateeka y'obukodyo engeri gye tuzannyamu Senegal engeri gye tuzannyamu Gini si engeri gye tuzannyamu Algeria kubanga bonna bazannya brand of football eri different ate era nga naffe tuba twakola trial matches nga zisinziira ku kifaananyi ekyo naye bwe kiba nga mu mindset yaffe mulimu ekigamba nti ate ani anaatubanja World Cup nga bwe twagigenda muddi singa kituyingira mu bwongo ojja kwesanga nga kijja ku affectinga enteekateeka zaffe tumalega kuba bukubi matches tusaze maaso tutuuke nga tournament egenda kukomekkerezebwa ate tutandika okwejjusa bye tutaakola kati ng'omaliriza ensonga eyo omupiira gwe tugenda okuzanya ku Tuesday mukulu nnyo kali akakuŋŋunta akasooka akatiimu ezikulembera omwenda akuko kaatulemye kubanga ekifo ekyokukulembera ekyo kyo Algeria yakitutte katulina kusiitaana ku kifo ekyokubiri ekifo ekyokubiri kirimu ttiimu 9 ttiimu 9 baagalako 4 ezisinza points ennyingi kati mwe kwezi 4 twagenza okumaliriza omupiira gwa jjo twabadde mu kifo kya 5 naye kati mu kaseera kano Congo DRC erina gwenyiga ekitooliro etugobyeyo kati tweyongeddeyo mu ky'omukaaga kubajjukira ffe bamu kwaba abeesooseeyo mu kuzannya emipiira 9
abalala babadde ku mipiira 8 kubanga si buli tiimu nti yazannye lunaku lwajjo. Kati kwabo abalina omwenda tukkiridde mu ky'omukaaga. Wakyaliyo South Africa yakazanya emipiira 8 erina points 14 naye eyo points ezo 14 ne bw'eneeba ewangudde tejja kutusikayo mu kyamukaaga kubanga ejja kuba ejja ku points 17 ffe nga tulina points 18. Tugezaako kubaza kyakubiri naye ate nga tuli mu top 4. Kati awo okusomoza we kuli. Kati waliwo akalipa akalala kano nno nga kavudde ku ggwanga erya Eritrea okuba nti nno lyaggiddwamu oba kale lyavaamu mu mpaka zino. Baweerezaayo okwemulugunya kwabwe eri FIFA mbunnofu abaana abaffe singa banaagenda okuzanya World Cup qualifiers naddala nga bali ku bugenyi bajja kulemerayo mu mawanga ago bagende basaasaane Eritrea n'ebivaamu. Kaakati bwe banaaba tunuulira abookubiri, buli ttiimu ey'okubiri bajja gitemako obubonero bwe yakuŋŋaanya mu kibinja ku ttiimu esembye. Kati ffe baba batuggyako obubonero 6 bwe twajja ku Somalia. Kaakati mu kaseera kano waliwo emipiira egigenda mu maaso. Wabaddewo eggwanga erya Gabon nga lye litukulembedde ku ffe abali mu kifo ekyokubiri. Naye babadde Gabon eno ebadde yenkanankana ne Ivory Coast obubonero. Ivory Coast engeri gye baagwa amaliri 0-0 ate babakyaza ne bawangula Gabon goal emu ku bwereere kyekibadde kibaawudde. Naye wetwogerera bino emipiira gino gigenda mu maaso. Gabon gye yagenze okukyala Gambia omupiira gujula ogituga kubanga bayingidde dakiika 74 omupiira guli goal 3-3. Kati ate yo Ivory Coast gye yagenze okukyala mu bizinga Seychelles omupiira gwabwe gusigaddeko eddakiika 9 bakulembedde Seychelles goal 6 ku bwereere. Kati kiba kitegeeza Ivory Coast egenda mu World Cup etulekedde Gabon gye tuba tusiitaana nayo ku ttiimu ezivuganya ku kifo ekyokubiri. DRC gye yagenze okukyala Togo ekulembereddeyo goal emu ku bwereere naye omupiira ogwo gukonye. Bandibadde kasooka nga bagira bandibadde balinako we batuuse naye gukonedde awo ku emu ku bwereere naye gukyagenda mu maaso. Senegal naye erabika eyagala kuyitamu kuba gye bakyadde South Sudan bakulembedde South Sudan goal 5 ku bwereere. Naye nga bwe mbagambyeko nti FIFA ne CAF balinako we bajja okutuuka batunuulire ttiimu eziri mu kifo ekyokubiri nga ziri mu kuvuganya ku bifo 4 ku ebyo 9 ebiriwo kuba ttiimu zijja kubeera 9 naye baagalako abakulembedde 4. Kati mu kutunuulira abalwanira ekifo ekyokubiri ebifo 4 ebisooka bagenda kusooka batemeko ttiimu ezisembye ku tebo olw'okuteekawo obwenkanya ku Eritrea eyava mu gurupu E. Kati awo kitegeeza obubonero bwonna bw'ozzenga okuŋŋaanya kati okugeza nga Burkina Faso obubonero 6 bwe yakuŋŋaanya ku Djibouti bagenda gibutemako bagitemeko ne goal 9 mulamba kuba yabakuba omugatte goal 9. DRC baba bagijjako obubonero nayo 6 ne goal 5 ku bubonero bwe yakuŋŋaanya ku ttiimu ya South Sudan. Gabon bagitemako obubonero 6 ne goal 7 ku bubonero yakuŋŋaanya ku ggwanga erya Chad. Yo Cameroon eriko kalekaleko bweneeba nga tekulembedde kubanga ye oba ogijjako obubonero nga buna bwokka. Burkina Faso, Madagascar ne DRC nabo bali awo bakubatemako kuba bano ba Zimbabwe olina obubonero 4 kitegeeza bagenda kutemako mu group C omuli South Africa mweyagalira ekifo ekyokubiri. Gundi Burkina Faso mbadde njogeddeko ekibinja ekirala kiri group D bana aba Cameroon balabika bayinza okunyukira awo mu kyokubiri naye bajja kuba babatemako obubonero bwa Eswatini. Niger kibinja kino kyekuludde nnyo bakasamba emipiira mitono
tebereza ffe tuli mipiira 9 naye bo bali mipiira 7 okujjako Tanzania yina emipiira 8 naye ate emipiira egyo 7 Morocco mwe yayitiramu naye baba balina okubajjako obubonero kakati Gabon bagijjako obubonero bwa Seychelles ne Uganda batujjeko obubonero 6 bwe twajja ku Somalia ne goolo 3 kubanga twasooka ne tubakuba goolo 1 ku bwereere ne tubaddira ne tubakuba goolo 2 ku bwereere kitegeeza naffe baba balina tujjako obubonero bwo 6 n'okutujjako goolo ezo 3 goolo nno za Uganda engeri gye tuteeba entono bw'otujjako 3 tuba tusigazaawo goolo 3 zokka kuba kakati goal difference tulinawo goolo 6 tulina obubonero 18 bw'otujjako 6 tusigaza 12 naye n'abalala bonna bagenda kuba babatemako olwo balyoke batunuulire ttiimu 4 ezinaaba zisukkulumye kati kitegeeza nti wano we tuli tetulina kyakukola okujjako okugezaako kuba Algeria ku bugenyi bwe tubanga wadde bwe tutagenda mu World Cup tuwajja kubaawo bibuuzo bisongovu biri awo naye tekitugaana kugezaako era tekyandibadde na kirungi kutuyingira mu bwongo nti tetusobola olw'okuba tetwetabangamu buli kimu kibeerako entandikwa kale yembeera eyo gye nsobola okubuuliramu emirimu egya Cranes engeri gye gyabaddemu tulinze kuzannya ku Tuesday kati ate ffe abawagira Brazil twakasabula South Korea actually twagiridde lunch kubanga twagitandisa awo ssaawa 8 ne tubookya goolo zaabwe 5 ku bwereere South Korea nene ebadde erabika bulungi bw'ogigeraageranya ku mutindo gwa Brazil South Korea babadde bakatwala emipiira 16 mulamba nga tebawangulwa naye ate Brazil bw'otunuulira qualifier eya World Cup wamma gwe ebadde embinzibu era ne Kalanchiroti emipiira ena gye yabadde yakatendeka abadde awanguddeko 2 gyokka mutindo si mulungi nnyo naye yo South Korea no tugyesobolera kubanga ne juzi mu World Cup ya 2-2 twabasanga mu round 16 ne tubakuba 4 wadde nga tetwali bulungi nnyo era ekiri awo naye olwaleero eyo n'omulenzi wa Chelsea Estevao William Almeida de Oliveira Goncalves ateebye goolo 2 goolo emu omupiira agubye ku babbaaka ba South Korea abadde yeejingajinga nagumubako n'abasonseka wali naye esinze okunyuma gye yasoose okuteeba Bruno Guimaraes ono wa ttiimu ya Newcastle yamukubidde through ball yadduse bulungi nnyo ne first touch yabadde nnungi n'asenseraawo n'agenda omupiira gusaliri mu ruufu Rodrigo da Silva de Goes ono azannyira mu ttiimu ya Real Madrid naye yateebyeko goolo 2 ne munne Madrid munne Vinicius Jose Paixão de Oliveira Jr naye n'ateebako goolo emu kati awo naye wadde Brazil bino ebikoze eno friendly tekituteeka ku lukalala lwa favorites ba World Cup bw'otunuulira ttiimu engeri gye zibadde zirabikamu ndowooza ba defending champion aba Argentina batuli far ahead kusinga okuba lukalala lw'aba favorites okuwangula World Cup eno ndowooza Argentina etuliko waggulu Bufalansa eyo buli season ebintu bigirema bulemi naye yina abazannyi abasobola ogiwanguza buli World Cup gye bandiyagadde naye oluusi abazannyi abayitibwa oluusi ne batatuukiriza bulungi mirimu oluusi opponent n'abasinza bukodyo so si kubeera na talanta ne exposure mu liga ennene Spain nayo wansi wa omutendesi ono Luis de la Fuente yakyusa ensamba ya Spain okuva eri ku tikitaka oyo simanyi tunyweze tugukweke nakinaki n'asamba muku ng'aliko elito direct naye ate nga akkiriza ne individual enterprise akkiriza abazannyi okwe-expressinga themselves obanga olina kinga gwe kinga kuba kasita okuba kinga ng'ogenda mu maaso kati nekirabika goalkeeping department naye yongedde okunyirira David Raya talabika obi mu ttiimu ya Arsenal Unai Simon owa Atletico Bilbao kati namba 2 nogundi Pedro Porro wa Tottenham Hotspur alabika bulungi nono mu France yasalawo okubira gundi Spain bono ba France bali babiri abakubidde Spain kubanga ne Aimé Laporte naye musajja mu France naye yasalawo okubira gundi Spain kwoteeka ne Robin Renomand mulenzo akuba central defense ya gundi ya Atletico Madrid bano ba Pau Kubasi ba Marcos Llorente ba Alex Grimaldo kubasatu ya Alex Grimaldo wa Bayer Leverkusen ndowooza ya Marco Correa wa Chelsea singa koko Mikel Merino, Dani Olmo, Zubimendi ne Pedri wakati awo wali mu maaso wali Oyarzabal, Ferran Torres
gundi uluno no mulenzi ono Yeremy Pino azanyira mu timu ya Crystal Palace oyinza okulaba nga mupya e Bungereza naye alina caps ziwulira ddala 15 namba ku timu y'eggwanga erya Spain kati woteekako ono mulenzi wa gundi wa PSG Fabian Ruiz olete Gavi olete Lamine Yamal olete Nico Williams abo nabo ndowooza Spain osobola ogiteeka ku lukalala lwaba favorites kati Portugal nze ndowooza weakest link yaabwe eri ku mutendesi Roberto Martinez naye ndowooza alina abasambi abamala kuba kati mu goalkeeping department kubanga olina Luis Silva ono goalkeeper wa Sporting CP bawangula ebikopo bye Portugal okufa obufi kati tokyawuliza nnyo Benfica na FC Porto Sporting CP ne bwekyusa abatendesi naki esigala ng'erabika bulungi Diogo Costa ali mu FC Porto ne juzi Man City yali emutwala golo ye nnungi nnyo ate akozesa bulungi nnyo n'ebigere mu ball distribution mu nzimba y'omupiira ey'omulembe guno nga muzimba muva mu back Jose Sa Wolverhampton Wanderers ye senior ku bano bonna kati wojja wano mu back ono mulenzi Nuno Mendes satwa PSG Ruben Diaz ono wa Man City mu center back number 2 Diogo Dalo ne Joao Cancelo nzeno nandi tuteko Joao Cancelo ne Diogo Dalo atera okukuba olwokuba ali mu tiimu nnende kuboogerageranye ku ya Joao Cancelo naye kituuka ku busobozi nze ndowooza Joao Cancelo yasingako ku namba 2 kati balina ekibiitu wakati wano ono Matheus Nunes gundi Pep Guardiola gwabuzaabuza mu Man City bwakuba namba 2 midfielder mulungi gundi Ruben Neves Joao Palhinha mumulaba engeri gyalabikamu mu tiimu ya Tottenham Hotspur makati ya Bruno Fernandes Bernardo Silva ayinza okuba takyalina energy eri gye twali tumanyi emabegako eri nga yakava mu AS Monaco ajja mu tiimu ya Man City naye abasambi bwe bati abasambisa obwongo physical attributes tezikola nnyo era omulaba nga asigaza obusobozi bwe bumu Vitinha tumulaba engeri gyakwatiramu amakati ga PSG nono munne Joao Neves kati wali mu maaso wali wakweroboza bw'obanga oyina Francisco Trincao Pedro Neto ne Rafael Leao nga balina okulisikiriza Cristiano Ronaldo golo sirowooza nti zisobola okubula Cristiano Ronaldo teerabirangako golo weeri kabere ku myaka ki kasita akola movement n'omulaba n'omuwa watuufu tayinza kulemerwa finishing n'olwekyo ndowooza nti no ne Portugal mu pecking order obanga ogezaako okusengejja abo abayinza okutambulirako ekikopo kya World Cup okujjako nga binaba bikyuse bukyuse manyi cup tournament zino nzibu zimanyi okwefuula naye obanga otunuulidde busobozi ng'otunuulidde playing staff ng'otunuulidde abazanyi ne league mu basambira ne roles ze bazannya mu timu mu bazannyira n'obuzito bwa timu mu bazannyira ndowooza nti nno Spain Argentina France Germany ekyali mu transition balina ekintu kyabwe kye bazimba tekinnaba kuguka bulungi naye Germany yo tournament team tomanya kyeneereeta oyinza okubeera comfortable n'ogamba nti nga juzi bagudde amaliri nga juzi babakubye bagenda okutuuka okufunvubira ku mipiira egyo egiri mu World Cup emipiira nga 7 ng'ate balalamu n'olwekyo abo bo kasita bayitamu bo babeerera ba favorite n'olwekyo wadde Brazil esobodde okukola bino South Korea naye omupiira tugulabise bulungi naddala mu qualifiers era Ancelotti akyalina emirimu egiwerako gy'alina okukola United gwegenda okukyalira ttiimu ya Liverpool mwe aba Man U Matheus Cunha ne gundi ne Carlos Casemiro basambye ku mupiira guno gwa Korea gwe mbagambyeko era bombi bakozeemu assist Casemiro n'okumalako yamazeeko ye yabadde ne kapiteeni w'olunaku kakati mu kwetegekera ttiimu ya Liverpool Liverpool yafunyemuko omukisa ogwa Mo Salah bamuwummuzza yateebye goolo 2 nga Misiri ekuba Djibouti goolo 3 ku bwereere okuyitamu okugenda mu World Cup kati ne bagamba nti guno gwe bagenda okuzannya guno okuddako bagenda kuzannya Guinea Bissau mulenzi muleka awummule ndowooza webeera advantage Liverpool era ndowooza nti nno Liverpool yandiyagadde okulaba ku Mo Salah ng'ali mu mbeera eyo bwetyo kubanga Mo Salah okufaananako ne ttiimu ye yennyini ya Liverpool baagenda ne bawanika waggulu nnyo standards nga teziri sustainable Mo Salah yasalawo nti alina okukola assist alina okuteeba goolo ye standard gye yesettingira Liverpool yatandise season eno ng'erina a winning run kubanga waliwo enjawulo wakati w'okubeera ne winning run n'okubeera ne unbeaten run yo nyanguko nti nno waakiri emipiira egimu ogwamuko ku maliri naye bano baatandika ne standard enzibu y'okusustaininga yakuwangula buli mupiira ogubasala mu maaso kyolowooza nti nno kyebabadde waggulu naye muli olowooza nti nno Mo Salah bw'abazzeemu okuteeba addemu okuteeba mu ngeri y'olutentezi ate guno omwaka muzito nnyo gy'ali eri kariya ye tomanya ayinza n'okulowoozebwako ku Ballon d'Or singa anaaba akoze bulungi sizoni eno
ate ne mu World Cup timu ya Misiri bweneba gyeri kubanga ebiseera ebisinga tubadde tumulaba nga obubonero obuva ku national team bweboka obubadde bumusiba nga wana awalala wonna ku club level ebintu byonna bikoze kati awo wandirowoozeza nti nno kano ke kaseera weyandisitulidde omutindo wakiri bw'anaaba okunyuka ku mupiira nanyuka on a high. Alo wanjisebo munayi gyendi pozi gwe nkuwulira oyogeza maanyi kavwaze otyo kaliko kyammeka ye ebizike bibiri era awo kale era awo kale awo munnange ye gwani Katende oli wa Lugave wano ku CBS sebo Lugave si lwa kusaaga aha bwabira bwawoza kale mukulu Katende bandabira ab'Enamasuba mwebale goberera webale nakwetaba mu Sabula Bingo walono n'omulala gwenjagala okuwa computer ina gwendaga wano nga naye awangudde mala okulaba simbyayo nkaaga mukaaga okay nkulaba wano naye kamala okukubira wano kukasimu tuwulire ku nsonga ya Mo Salah n'omutindo gwe guli personal nga bwe twogedde nti nno yateekawo ye standards yazeeteerawo. Alo gamba mpulire gasikuulira bulungi wangi mwami ani ono Ibula Ibula nga toyina maanyi nga ate okutta ekyenkaaga wano nga nituwa maanyi olinga yenjebuse nnyo kiki Ibula naye omalamu amaanyi naye kali munnange we bali kwetabamu naye ekyenkaaga mu esatu nkirabi kizze ku simu yo kati ate tunaalaba sabbiiti ejja abana basobodde okwetabamu n'okuwangula naye nga mbeebaza mwebale kwetabamu kati ku nsonga ya Liverpool ne Mo Salah okusetinga standards nga ziri waggulu kubanga mupiira munnaye banno kyobamanyiiza kibagenda nakyo naye Liverpool yakizudde nti nno winning run tesobola kunywezeka ate ne Mo Salah ku mipiira gye egisoose kiri kiyatumanyiiza kirabisenga kikufunyemuko ku mukoosi okujjako ndabyeko Alexis McAllister ono timu ya Argentina baadde balina nabo mipiira gya mukwano bali mu kutawaanya abazanyi balina ebyokukola mu liigi balina friendly kibalina okuzanya ne Puerto Rico kati ate yino bagikyusizza oba bagenda gizanya Tuesday next week kati awo kitegeeza ate mipiira gyeyo ogimanyi bagizanya kiro omanya gujja kuyingira mu lwokusatu kati ajedde mu nkambi okusobola okwetegekera Liverpool olwaleero Argentina egenda kusanya gundi Venezuela naye ndowooza wa Liverpool wandigize osaba oba ndowooza ne Ancelotti aweerezeyo akameseji ewa Lionel Scaloni atendeka Argentina mugaye nti owaaya vubuka kyange ekyo tukikulusanya nnyo kubanja kyetaaga naye nga yo international break bwetyo bweseeyeeya waliwo n'ekintu kye nayogerako wano bwe nayogera kuba sandyagadde kuteera ddala Liverpool eno bwe nayogerako nti waliwo tactical indiscipline Liverpool bagikuba goolo aba Chelsea naye olwokuba nti nno nagireetanga blanket statement saagimenyaamenyamu kyali ku gundi eno ku TikTok manya ate TikTok eriyo osangayo kumpi buli kika kya feedback abalala bawe mulabuwe ate TikTok muli baana naye olwokuba nti nno ekintu ekyo saakimenyaamenyamu kyasigala nga kiramba naye nabadde nina okukireeterako obujulizi ekisooka goolo eyasooka eya Liverpool goolo eyasooka eya Chelsea ojjukira nga Mauro Gusto yakwatirira omupiira ku senta n'aguseetula mu guseetula ng'ayagala kusikiriza
basambi ba Liverpool bave mu zone mwe bali bajje babakose naye laba yali gundi yali no omupiira Badiashile yali aguvuga kati Badiashile bwe yavuga omupiira guno Enzo Fernandez najja ava mu mugongo gwa Ryan Gravenberch najja mu maaso ng'akola gye tuyita receiving run ng'alinga yagala bamuwe Badiashile n'asooka n'aguma aba ali awo nga ne gundi Mauro Gusto ng'ava ku side ng'eya ddyo naye n'akola run yeemu najja dduka ku Alexis McAllister si kudduka nnyo naye just kola movement eyo kati Badiashile kyeyakola omupiira n'aguwa Mauro Gusto n'akozesa touch emu n'awa Moise Caicedo kati olaba nti nno eyandibadde double pivot ya Liverpool bagisise neva mu zone mweyina okuba Ryan Gravenberch ne McAllister nga bavuddeyo kati ate Gravenberch we yava Kukureya we yajja naye positioninga kuba Kukureya olwokuba nti no Mosala yetagoba Kukureya olumulaba era yaleeta ebizibu bingi yakola ne goal number 2 neno mu goal number 1 yagirimu kati awo wonna otunulira tactical ntino Chelsea yasinga Liverpool obukodyo era okukakkana Moise Caicedo olwafunye options zisatu ezogabamu omupiira ono Omunezi Joao Pedro nakola run okwetoloola mu mugongo gwa Ibrahima Konate nafuka a third option gundi Moise Caicedo gwe yandibadde asobola okupasingira Mauro Gusto nasigala ng'agenda nga namba 7 naye nafuka option kaakati olaba bwe bateekawo embeera ey'okuyuguumya ekisenge kya Liverpool kati bwe yasenda ne Van Dijk naye n'atafaayo omusajja najja n'abaloading eddiba kati bwe njogera ku tactical indiscipline ekigambo kye nayogera wano ne sikimenyaamenyamu oba olina okuddayo n'omenya oluusi nze mbawa homework mugende mu byenoonyererezeeko naye temubinoonyerezaako naye nze wendi njanga kubikola mwe mumpa omulimu